Nkulamusizzaako gwe bwenna mpuliriza wano ku Uganda at large era gye baliko gyonna gy'otuusaako engalo nange mwe kwesese gye ndi nnyo. Olunaku olwajjo ennaku z'omwezi zabadde 16 mwezi gwa 10 era olunaku lwabadde lwakusatu. Bwe tutyo ne tufuna amawulire nti Dorothy Kisaka wamu ne Luyimbazi bano munnange nga be babadde bakulira KCCA bwe batyo munnange bakwatiddwa. Poliisi bwetyo yabugombyemu obwala era bali mu kaduukulu oba bali mu buduukulu kuba ono musajja oli mukazi tebasobola kubasibira wamu kubanga bayinza okukaaba ennaku bombi nti naye batusibye tutunaakola ki atalina mukamwana yekka bukakkana. Luyimbazi afuuse Luyimbazi. Naye muganda wange bw'oba buduukulu bwanjawulo bw'ono omusajja oli mukazi twagala bizibu. Kakati munange poliisi bwetyo erangiridde emaze okubeera ng'erangirira nti ba officials basatu bakwatiddwa era munange eyali oba abadde executive director Dorothy Kisaka oba KCCA wamu ne deputy we David Luyimbazi okukosa ne director public health Dr. Okero bali munange already bali mabega wa mitayimbwa era bagenda kuba batwalibwa mu kooti olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 17 lwakuna bagenda kuba batwalibwa mu kooti babasomere emisango bagibasomere. Kakati wano munnange police spokesperson Kituuma Lusoke amaze okubeera ng'akakasa nti abasatu bano bakwatiddwa era bano babadde bagenzeeko eri CID okulabikako nga bwe baalagirwa nti mulabikeeko ku kitebe kya CID mwennyonnyoleko. Kati munnange bwe batyo nga bagenda bawulize nnyo tusanga munnange bayinza otuddiramu okutuuka eyo muganda wange ku lunaku olwa Mande lwe baabayise okukakkana ng'obwennyogoga ku mikono yambulamu engatto jjamu omusipi y'abakazi babagamba kujjamu ki eruzira bagamba nti be bakutwalayo bakuceekinga era omukazi yeeyambula n'akapale ak'omunda n'asitama ne balengera ne balabayo oba tolina kyokweseeyo n'abasajja ndowooza be batyo bwe babakola gwe ne bw'oba oli mu nsonga era bakugamba sitama badijja muteeka wali oyinza munnange okukusizaayo ekintu obanga kiki nange. Naye abantu abamu bweyogerako nabo okusinziira ku maloboozi ge tuwulidde abamu nga bagamba abo babalanga bwereere abalala babitaddemu obusosoze mu mawanga nti olwokuba abo si baggwanga bwe riti nkugambye buli omu ayogera kiki. Naye ebyo nga bikyali awo ebyo byonna byetaaga okuba nga oli mulamu kubanga singa bakuteekako obwennyogoga muganda wange bwe tebakuteeka nko neffe babadde nga bakututeekako otandika okugamba ku luno nsavaivinga oba nedda. Kati bw'oba olinamu ebirwadde muganda wange oyinza obutadda kuba eri ozula ku seminti nakunyiga nakola ki oba nabano bwe basula simanyi boba basula ku mifaliso naye eri mu buduukulu bwaffe buno waffe ffe ba hooligans batuyita baki ba civilians teri yadde n'akafaliso webakaawo ku seminti muganda wange n'okyuka bwoti. Kati bino ebicupa eby'amazzi bimunyweramu amazzi oba batumiza mineral water awo nayo kasente waawo ne bakuleeterayo kati bitukozesanga piro muganda wange kiri mu makomera g'e Uganda. Kati ebirwadde bw'oba birina ojja kuvaayo ng'oli mulwadde ddala era nze nagenda okuva makomera nga ndi mulwadde ebya ddala kyantwalira omwezi ga mulamba okutereera gye bufuddeko awo anti amakomera gafuuka maka ne Uganda esaba ena bakusiba. Kaakati munnange kitegeeza olina okwejjanjaba nabagamba nti waliwo omusawo wano omukugu ali talented ekintu ekyo kikulu nnyo notinga nnyo
okusoma kuli awo nti oli yasoma n'akuguka n'akola research kati n'abeera talented era nakka ku ground kwegamba omusajja akeepinga low profile olw'ensonga ezimu era nga ensonga za bulamu anti Uganda munange yafuuka yakulwanira tojja kulimisa abantu kasente kale abagala omukozeseza obwereere abagala okubeera nga bamuwamba bamufuula omuddu nti kakati olina kubeera wano okole buuti abantu bagambe buuti ate nga yalaba si bituufu lwaki abantu balimba ate nga waliwo shortcut ku bulwadde kakati mmwe abalina kansa pressure sukaali ekibumba kikuluma kyalwala ensigo yalwala abalina prostate cancer kinzira ku stage kikwali oba enlargement ya prostate abalina ebizimba abalina ensonga ng'abakyala ensonga zaabwe balina ebizibu gynecological problems bwatu beyaŋŋamba bwe bakiyita ebyo byonna abikolako byonna abikolako oba ebizimba babita tumors kakati bwoba olina ebizimba ku bulungo osimanya wawa mu lubuto ebyenda byavunda bagenda babikeculakecula babisalaasala ebyo byonna getuuka gyali ajja kunnyonnyola era naawe ojja kuvaawo omatidde gwe just jangu wano ku Uganda at large ku namba zaffe eza WhatsApp ziri awo teekamu buteesi mpa ennamba ya musawo sijja nakugamba nti gwani wabula nze nange nteekako nteeke ate munnange nange naabaddizaaki kugamba okubeera nti nno masobodde okubeera nga muwuliriza obubaka obw'enkyukakyuka munnange nga bwe nkutegeezezza nti luno terunnaggwa bano banyampi oba walina okubaawo avunaanibwa walina okubaawo avunaanibwa ku buli nsonga yonna wano Uganda mukimanyi nti abakulu tebasobya kakati munnange bano abasatu baagobwa kansooke nkuddiramuko emabega oba oyinza okubuuza byajja bitya kati abantu amawulire abamu tebali up to date kati bino byajja bwe biti bano abasatu baagobwa okuva mu ofiisi zaabwe era gino Museveni kennyini yeesitula ne mutabani we ne bagenda era nga kino kyakolebwa oluvannyuma lwa decisive response okwebyo ebyazuulibwa era nga byazuulibwa Inspector General of Government ye IGG bikinamisango kamya saidi zeeri era nga byali bikwatagana ku bulagajjavu ku nsonga z'ekiteezi ettaka abakasasira okubumbulukuka muganda wange bwatyo enjega eyo eyagwawo abantu abali eyo mu 30 ne bafa n'abalala bangi nnyo kugamba bazuulako 30 naye ate abalala baabulirayo eyo mu kasasiro kugamba abantu bali eyo basukka mu 5 abateeberezebwa okubeera nti baafa abaaviirawo ku bisago nabo bali awo kakati Gen. Museveni bwatyo nga awo ssemateeka akola nno kati awo ssemateeka akola awo bajja ne bagamba kati ng'akozesa Constitutional Authority and Article 172 akawaayiro emu akatundu a aka Uganda Constitution 1995 bwatyo n'abadismissinga n'abagoba saagala mugende nze nabawa emirimu era nze alagira nze abaavu munnange bwatyo n'abagoba era bano abalongoza ekibuga abanyula kasasiro ne bajaganya kiraga nti nabo obaaliawo baali banyigirizibwa kakati officials abalala abakwatibwako ku nsonga eno wano mu Kampala Capital City Authority era bonna bannansi nga bannayuganda nga bagamba nti bonna munnange balina okubeera nga be bavunaanyizibwa ku nsonga eno era balina okuvunaanibwa kubanga obujulizi bwe buli criminal negligence muganda wange kakati Gen. Museveni bwatyo n'agoba officials abo n'abagoba era IGG report bwetyo yalaga kugamba
okunoonyereza nti waaliwo obulagajjavu obwalagibwa b'officials abo balagajjalira bebakira ku mulimu gyabwe. Kakati nga General Museveni asinziira ku ebyo ebyazuulibwa IGG bw'atyo yayita Criminal Investigations Department CID wamu ne Crime Management Agencies endala olwo bakole okunoonyereza awatali kulekayo yadde n'akantu n'akamu ku nsonga eyo, era nga balina okutunuulira okusinziira ku IGG report ye ng'ayogera ku kigambo negligence obulagajjavu n'agamba batunulire nnyo mu ange eyo eya negligence, criminal negligence associated with this distressing event. Era munnange bwe batyo ne bakola okunoonyereza okw'amaanyi ennyo. Kakati okakasa nti obukulembeze tewabeerawo gap oba vacuum mu KCCA kati General Museveni n'alagira Director at the Public Service Commission okubeera nti alanga oba advertisinga ebifo ebyo ekya Executive Director, Deputy Executive Director wamu ne Director of Public Health, era nga bwe balindirira okubeera nga appointinga new officials mu myezi 3 basiko bateekawo ab'ekiseera, then mu myezi 3 General Museveni olwo aleete Executive Director omulala n'abo bonna ebifo ebyo abijjuze abiteekemu abo balowooza nti bwe balina ebisaanyizo era bye banaamuwuliriramu bano balabika bajeemye. Kakati era Minisita wa Kampala n'aweebwa omulimu okubeera nti nno alina okubeera nti awa General Museveni amagezi oba amuwabula ku kuteekebwa oba bano abateekeddwa ab'ekiseera mu bifo bino nti ddala be basaanidde okakasa nti be batuufu KCCA esobole okubeera nga esigala etambuza emirimu ewatali kutaataaganyizibwa paka abali permanent oba permanent replacements esinaakwajja. Kino nno munnange kiviiriddeko abantu okubeera nga bakiraba mu ange ez'enjawulo. Waliwo abansesezza olunaku olwajjo ekiraawo twabadde tunyumyanyumyawo omu n'agamba nedda Museveni naye alina okubeera nga akwatibwe omulala n'amugamba nti gwe like oli musiru gwe genda omutukwatire naye nga abantu amu bo bagamba nti oba oli awo okunoonyereza kwali badde kugaziwa ne mu districts nti ba town clerks ebiseera ebisinga obungi bwe balemereddwa okubeera nga bakola supervisory work, balemereddwa okukola omulimu gw'okubeera nga basupervisinga okukola ogwakalabalaba, era nga bagamba nti emirimu mu districts munnange oba services mu districts zaafa era zifiiridde ddala nti balina okubeera nga nabo bakolebwako okubeera nga babanoonyereza. Naye munnange abantu abamu bagamba nti abantu abo bakamala just myaka 4, abamu tebaweza na myaka 4 mu KCCA. Lwaki tebakwata ba officials nti abamaze mu KCCA emyaka egiwerera ddala ku nsonga z'ekiteezi? Kale munnange abo abakola mu gavumenti bo bagamba nti munnange bw'obanga oli bweru oyinza obutamanya ebintu ebitambula kusoomozebwa ku lubeerayo, naye bw'oyingira mu gavumenti bw'oti olwo lwotandika okubeera ng'okakasa nti ebintu bitambula bwe biti si byangu. Kubanga waliwo omuntu omu yagamba nti kati nga wano mu Kampala okusalawo ekintu nti kiyite weesanga ng'olina okutomera woofiisi ennyingi nnyo era ogenda okukakana nga tewali woofiisi esalawo era kisobola okulema. Kyova olaba nga emirimu mu Kampala gidireyinga, waliwo okukeereebwa okw'amaanyi ennyo gyengenda okwesanga y'ensonga lwaki nza ne muhoozi ava eri najja kati nga yazze okuziba ebinnya, kubanga waliwo nti amakoona mangi nnyo engeri gye bakolamu system ya kiremya. Kale munnange abantu basigala bagamba abamu nti bo balowooza nti bano basaddaakiddwa ewatali ensonga, kubanga nti ekiteezi Kasasiro abaddeyo era nga yajjula dda okumala emyaka egiwerera ddala. Naye nga munnange Dorothy Kisaka abadde Executive Director wa KCCA
ne deputy we engineer David Luyimbazi okukussa munnange health director Dr. Daniel Ojoko bwe batyo bali mabega wa mitayimbwa era kugambye olunaku lwaleero lwakuna nnaku z'omwezi zino 17 lwebasuubira okubeera nti nno basimbibwa maaso g'omulamuzi basomerwe emisango ndoza tuziye mu bifaanagana kubanga ebyamabaati g'ekalamoja bwe bityo bibigenda okuba bwe bityo ba ssente za paalamenti zonna ze bagamba ze bongeramu mu bajeti bwe batyo awo we tuli bwe tutyo era olunaavaawo nga baba wa bbiiru bakola batyo nga amawulire gakola ki olwo Kampala kwegamba anti tugenda 2026 era kwegamba walimu okubaawo gwe bavunaana mu ngeri yonna gwe basanzeewo anti kwegamba bagamba nti ataliwo takola kitagwirwa muti kakati Dorothy Kisaka Luyimbazi ne Ojoko bye basangiddwawo kibuyaga bwazze omuti ne gukola ki ne gubakuba